Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna bwemuwangale kubeera nga mutulaba tuli wano ku Omar Junior School tubalaga Eid abantu abasaze ebisolo. Omusajja yasaze embuzi n'endiga 120. Can you imagine? Ente 30 zonna ate agaba namba. So tuli wano ne bamashek batubulire ekigenda maaso. Sheikh assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ogamba otya? Sina tabu. Oli musomesa, oli muyizi, oli muzadde wano? Nze ndi jjajja w'abaana bano nze mbazaala bonna boolaba wano basheya bonna bali ku lusaniya bonna boolaba bano. Leka kugira anti nze jjajja w'olujja nkubuulidde mukkiriza obadde wakana nabye ng'oli awakana oba obadde wakana nyinza ogamba genda omala okufuna obukakafu okomewo nedda nzikiriza jjajja ogamba oti era ndyakubyengera omanyi okuzaala kujagana nga gw'ozadde akuwulira ati bano abaana naffe tubenyumirizaamu kubanga kino kibakoze nze n'okuzaalibwa kwange yadde ffe tubazaala tikyaliwo naye okuva lwe bakitaddewo tusaba Allah abongere ate bakikole neera nga badde bakikola tusa Allah walisalawo ya rabbi embeera eri etajjaji alhamdulillah abantu bonna batebenkevu bajja ne waasiwaasi bw'omala okulya okakkana agenze era omulabi akutte atadde akitadde ekiregeze emmere weeri wano sokoleko enkyalya nnyama eno Seka assalamu alaykum. Salamu. Owulira otya? Mpulira bulungi alhamdulillah. Embeera eri etya? Mbeera ya Eid tuwali kirala kyonna. Embeera ya Eid? Alhamdulillah. Olunaku olusanze otya? Olunaku lwa ssanyu tulutandise na mirembe. Tuli Kamengo wano. Abahi bali mu kuzisala. Abantu bangi. Embuzi zisukka mu 100, ente zisukka mu 30. Byonna twebaza Allah bizi. Zonna mugenda ziwa baani? Abeetaavu n'Abasiraamu mu kuva mu mpuuyi z'eggwanga ez'enjawulo. Mugenda bawa embuzi n'endiga 10. Embuzi n'endiga bisukka mu 10. Ente zisukka mu 30. Zonna zakugaba. Tewali kisigala wano. Olunaku nagenda okuziba nga zonna zigabiddwa. Mugaba namba, mugaba kiro. Waliwo abatwala ennamba kisinziira ku community gy'otwalamu. Mwema ne famire yange. Bw'oba ne famire ofuna embuzi namba. That's good. Mwebale nnyo. Alhamdulillah. Tuli luda wano. Tuli Kamengo ku Omar Junior School. Kino mukikoze okumala bbanga ki? Kiri mu myaka egisoba mu 10. Buli mwaka nga kitambula buli mwaka. Temukigwiridde? Tukigwiridde bugwizi. Bino si byakugwira muganda wange. Mujja lowooza abantu babigwiridde. Bino si byakugwira. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ogamba otya Hajji? Alhamdulillah. Kiri kitya wano? Eid Mubaraka. Eid Mubaraka. Kyolaba wano ssanyu lyerere. Ssanyu? Lunaku lwa ssanyu. Abantu bagamba temuli mu ssanyu. Mbu temweyagala. Tugenda kulya ennyama eno kuva leero tugirye enkya tugirye oluddako ne luli. Lunaku lwa kulya paka lwa mukaaga nga tulya nnyama. Mweyita kisibo. Kitebe wano tukoledde. Mweyita kimu abali ennyama paka lwa mukaaga. Allah yatuta tulye ennyama eno. Allah yabata? Era buli golaba wano alina akamwenyumwenyu ku face. Allah yamuta alye. So bino temugwiridde? Tetubigwiridde bugwiriza. Bagamba mubigwiridde. Tekisoboka. Golaba nga wano buli omu kati essanyu ku face omulaba. Musanyufu alya waawo mulamu wadda. Mulira mu feezi? Bw'olya n'okkuta ng'odda alhamdulillah. So kati programu yatandise ddi? Mutandise ku makya mwatandise ddi ekintu? Kuva ggulo twazze dda wano. Nga muli mu kulya? Nga tweteekateeka tulidde tunywedde paka bwe bukedde. Mweyita ki? Si kweyita sibo. Mbadde njagala naawe otandike naffe. Kye bayita okuddugaza emmeeza? Tugiddugazizza nga bw'olaba. Assalamu alaykum. Ogamba otya? Ki ekiriwo wano? Tuli ku nsonga ya kusibula abantu futaali abasiibye ku makya ensonga gye tuliko sewe. Kati kyekyo guno muceere sewe gwa kusibula gwali mu section eno? Sewe ino department ya welfare sewe yange. Eno department ya welfare yange kampuni eno sewe. No department bagikwasizza. Abantu balidde kantu. Abantu sewe tubagabudde era nga bw'olayi bwe zoyitaayitamu ne kamera balaba abantu basanyufu. Bebaza Mungu embeera eriwo n'okuba nti bafunye kantu bamaze emyaka n'emyaka nga tebalya kaceere sewo era bebaza nnyo Sheikh Habirah yakikoze sewo. Kati gw'owulira otya ku lunaku luno? Ze ssanyu jjereere olw'ensonga nti
era maaso bigenda maaso embuzi ozira abantu bagenda kusanyuka ente bali mu kusala endiga bali mu kusala emmere balya soda banywa amazzi banywa chai wali abantu bonna ngera bo balaba ndi waddembe okuba ddabo oli waddembe sebo kyoyagala kyonna kyonna sebo oli waddembe okifuna oba ddabo nzije kyoyagala kyonna sebo nakatoso okwata olusaniya sebo n'olabikako eyo abantu azajjona yejaka alalala aja togamba otya salamu alaikum walidde kamere ng'olinga atanalya owulira otya tumira ku bantu bo ntumiddeko Sheyi Mustafa ekakiri magaliza igeno alright mujje tugende zino ki ate zino zibaliko aja salamu alaikum mugamba mutya kiki ekiri wano inshallah mukama atusiza ku lunaku bino byonna ne tubisangawo ndi ku mulimu guno ng'oli ku department ki kulya yakulya nzize buzi nga sinaawo kyengenda kukola nengamba okutulirawo nga waliwo ebyokola kankole ku lwa Allah twanguyirize so bakwasiza department ya nkoko gwagirimu nzagirimu tumira ku bantu tumirako mama wange omulungi omukyala Nancha ali Kyabadaaza batata bange bonna ne basenga bange mu ntula n'omwami wange omulungi omwami oba mwitani bamita Lyazi tumiddeko abeerawa Kyabadaaza gy'ovudde yenvudde mama okikola otya Kyabadaaza salamu alaikum ogamba otya aje oli ku department ki gwali mu y'ennyama kuba oli ali mu ya muceere ennyama mwasaze kigero ki ennyama weeri oba teriiwo otuddeyo tewali kigero sebo ate temugenda gimalawo kyemmanyi abagamba ennyama ya muswaba ati etya mbu tewali nyama bibatannagiraba babadde bakugamba ennyama weeri nnyo ndi waddembe okuba ddabo ekyoba okulangama nti njagala kulya oba okyasobola kyokka gwe ngamba nti njagala kulya kyokka nze kukoleko emikolo tewali kwekwasa wano tewali ani akiradde mu sente Sheikh Habirah kino ekintu mukikoze leero lwokka oba nedda sebo kivudde dda alright Hajji salamu alaikum ogamba otya ekirevu nga kiringa ekyatata waisi ogamba otya yahe oli bulungi alhamdulillah ozze kukola ki wano ate anti tuze kusala ebisolo tuze kusala ebisolo embeera eri etya era alhamdulillah simbi walidde kantu tuli mu yidi era tweyagala mweyagala olinga ateyagala bagamba teweeyagala tweyagala bakwongereko alhamdulillah mwongere seka bakwongere seka bagamba temala eyo kumala eyo era temala kati ate badombawo bakwongere twagala ekintu ate ngegenze mwongere ekintu kikye tetwagala seka yekwase mugundi eyise muki ekintu wekibanga kiri kiriya tetwagala mwekwase ate temwalidde alhamdulillah rabbil alamin owulira otya mulungi tumira ku Hajji Allah mukyala wange mutumira abe bulungi ayidde ali bulungi wamulese wate namulese waka salamu alaikum ogamba otya kiri kitya kiryoke kitambula tekitambula kitambula bulungi kibulamu tekibulamu kiryoke ng'olinga atannalya yahe ate nga nza kikuba gwakikuba gwe bakwasiza mulimu kiwano nza kirya ngo sibo wano ennyama yeno gyolaba basaka gye balya gwagirimu embeera eri etya yo embeera tebadde embi nga seeka waali seekaani Sheikh Habirah ekintu kino mwavudde mutandise ku makya abantu okulya kantu oba twatandise essaawa zabadde mukaaga kigenda kuggwa ddi kiyinza ndowooza okumala ennaku nga 3 naku 3 nga muli wano kulya tumira ku mukazi wo tuve wano ntumira ajati nasolo ekibamba kibamba bugerere nakifuma gyovudde otuwa kabimbiri nodda kibamba mugana gyovudde eno kamengo ku Masaka Road ntumira omwami Ahmad Mujasi ntumira omwami Sazili Kayizi we blaza wange ali ndi walana blaza wange
wamuna kiwana kwa Yusufu bwe nkola na Yusufu. Amina. Toyanza nnyo toyanzege. Kamunana nga tuli mu kintu kino. Myaka 8 nga mukikuba. Temukigwiridde. Tukyagenda mu maaso. Abantu bagamba mwayodde njole ne muteekawo akantu awo. Bino si byakugwira. Si byakugwira. Soba samalek. Alaikum assalam. Kiri kitya? Alhamdulillah. Nga muli munnaku kiki? Toli musanyu. Ennaku ebajjudde. Kiki? Osingano nga omuntu ng'ali ku nnyama gitunulidde bw'ati taba munnaku. Muki? Aba musanyu litagambika. Abantu bagamba oli munnaku. Toli munnaku? Ate obeeranga ku lusegerera omwami gwe bayita Sheikh Habirah. Sheikh Habirah? Aw'Empembogo. Akikuba. Yaddala oba kibulamu? Wanika buwanisi mikono ogamba alhamdulillah. Kyoliko? Kyendikuwa. Amina. Sheikh, assalamu alaikum. Ogamba otya? Gwani amanya? Oviridde wa? Kawempe. Ovudde Kawempe? Tuli ku Masaka Road muganda wange nga wala. Munange wala nnyo munnange. Wala nnyo. Kye kikulese? Ekindese kujja kugabira abantu bisolo bino. Basobola okulya obulungi basanyuke n'okulya ku mmere. So kati gwe oli mu department ki gye bakwasizza? Department gye bakwasizza kukuuma birenge bino na bino. Gw'okuuma magulu. Buli mugulu gwantu ogugwa. Ogugwa. Gwavunanyizibwa n'ebibumba. N'ebibumba. All right. Oli bulungi? Ni bulungi bwe. Muzeeyi olabika ennaku ekujjudde. Ennaku tennanzibwamu nga ndi Habirah. Muzeeyi. Muzeeyi tunula mu kamera. Bagamba mbwe ennaku ekuliko. Mama. Ndi Habirah era ndya buli lunaku. Muzeeyi oli myaka ng'emeka? 87. Oli myaka emeka? 87. Weeyita ki? Humwayo. Barakallahu. Olya mmere ki muzeeyi? Ndya ne balugu. Olya balugu? N'ennyama. Okay. Olya otya? Ndya bulungi. Idi eri etya? Idi egisanze otya? Idi egenda mu maaso. Idi egenda bulungi? Kati wano badde ku ki? Nga ndya muceere. Kati wano oli mulimu ki? Bakwasiza mulimu ki muzeeyi? Kusala nte. Kusala nte. Togisobola muzeeyi. Ennyama yiri. Soko gyo tulambuze muzeeyi. Tulina muzeeyi. Ogamba muzeeyi yani? Bakuyita muzeeyi yani? Salongo Musisi. Salongo Musisi. Kati Salongo Musisi ono yagenda okuba nga atutambuzaamu tutegeere ekintu. Salongo Musisi ono gwe bakwasiza yakulira abakinjaji si bwe kiri? Alhamdulillah. Si gwe akulira abakinjaji? Bonna. Kati omulimu gw'omukulu gwe kukwasaganya abakinjaji wano. Okitegedde? So kati wano department kyeno. Wano bali ku ki? Wano yante. N'obubuzi. N'obubuzi. Ente nga nnyingi ze mwasaze mweyita ki? Ziwera n'asatu ana. Wano waliwo ente nga 3. Embuzi ziri eri? Embuzi ziri eri. Obeera wa muzeeyi? Mbeera kuno kwennyini. Oliwo eka Mmengo? Nina bbuzi wano. Oliwa wano? Ku bijanjaalo awo. Ku bijanjaalo w'oli? Muzeeyi olijja nkunoonya. Muzeeyi w'oku bijanjaalo banga muzeeyi oyo. Kati ekintu kino muzeeyi mukibaddemu ebbanga ki? Muzze mukikola oba jasi mukukikoze lwaleero? Azze akikola. Azze akikola? Akikoze okumala ebbanga ki? Emyaka mingi. Myaka mingi? Kasokka azimba wano n'atandika okusala. Era nanteekera ddala wano naŋŋamba akatala kange kali butoolo naye yaŋŋamba tovanga wano ku lwayidi. Okakasa? Agakasa. Habirah we yagamba? Gw'oli mukinjaji nga ggwe olina bukya olina ki? Nze nsala ebisolo bali bensalira abasuubuzi. Okay. Okusala ebisolo okuluddemu bbanga ki? Emyaka giweze nga 4. Myaka 4 ng'osala bisolo. So Hajji Habirah ekintu kino akikoledde ebbanga? Akikoledde ebbanga. Si byagira nti yafunye bufunye akasente n'abayita? Waliwo ne lwe yatugabira wano ebintu. Sukali, muceere, buwunga, butto ne bamuketta. Bwe bagenda okugenda okukwata ku akawunti ye nga bamuvaako bubi. Bamuvaako? Gwani yagamba nti bamuketta. Muzeeyi, tegeeza Habirah mukambwe nnyo. Muzibu. Sente bino bintu azza kikola. Era yamanyi jajja sente awo simanyi. Ebyo kati tolina gwe kubuuza jajja sente. Gwe kiri nti buli mwaka kati buli mwaka asala. Kati jajja sente gwe tokwatayo gwe tofaayo. Muze azza kikola okumala ebbanga ki? Kasooka azimba wano. Kasooka azimba wano. Muzze mulya. Ekitegeeza kibeera ku line up. Kino mukisuubira buli mwaka. Era olulala wankwatako na wano. Unakusanga. Nali mmanyi nti byakulimba. Nedda nisebo.
Gatugere muzeeyi onambuze rambuze kati tuli mu department ya muzeeyi eyokusala ente. Muzeeyi aŋŋamba ekintu akiruddemu emyaka 4 era ekintu kino bano abasali Habirah asalira wano ekintu amazeemu ebbanga. Kawempe baali bamubba n'abizza eno kati ekitegeeza eno mwe temuli babbi. Kyekiriwo tuli ku kiwana tuli mu kubaaga nte muyina ente mmeka wano? Ente ze twakabaagako twakabaagako ziringa 7. Muyinawo nga mmeka ezisigaddewo? Tugende wali tuzirabeko oba byaddala oba mwazitezeewo omaye abantu beetega. Si yakutega abantu bagamba beetega mbu mwazitezeewo. Teri kwetega. Zino zonna zaki? Zonna za kusala. Za kulya? Za kulya. Mugenda ziwa baani? Abantu bannange bavaawo eno mu kyalo gye bali mu bitundu ebyenjawulo bajja bakimanyi tebakimanyi? Bakimanyi, buli mwaka wabaawo ekintu kino kuba oli aŋŋambye nti oyo Habirah yafunye bufunye akasente najja n'abayitamu. Kya buli mwaka. Buli mwaka. Byaddala. Buli mwaka. Kino kibeerawo. Kitegeeza abantu bandibadde bajja dda kujja ne bafuna wano ennyama. Bajja era bakimanyi sawa ze bajjirako bakimanyi. Ennyama weeri. Ennyama weeri. Teriimu gundi nti ate nze ndi wanuupu simanyi y'Abasiraamu bokka. Nedda teriimu bya bufuzi kasita oba n'omutwe n'ebigere. Oba oli musiraamu oba toli musiraamu oba oli NRM oba oli FDC kasita oba muntu azirongazi oli muki muntu. N'abaana abato mubawa temubawa? Abaana abato sinnabalaba nnyo okuleka nga okujjako nga buli essomero. Muwa abantu bakulu abazze. Okay. Zino zonna za kusala? Za kusala. Mugenda zirya pakadde? Wezigwerawo. Bano abasajja tebali serious. Sebo kyekiriwo? Tewali sebo. Oviriddewa? Nviridde Mitala Maria. Kiri kitya? Kiri bulungi. Mitala Maria yewe. Mitala Maria wali eri tawuni eddako wali. Ekintu kino kiri kitya? Kintu kirungi nnyo kuba buli mwaka. Kibeerawo. Kibeerawo buli mwaka. Era mmwe mukisuubira. Programu etambudde etya? Olunaku lutambudde etya? Tunakutambula bubi. Era tusuubira tujja kutambula bubi. Bangambe temunnafuna kakulya? Wedda tuli mu kulya. Tuwumuddemu buwummuzi. Emmere baatezeewo ntege kamera tugirabe bulabi naye tewali mmere. Tumaze okulya ekyenkya. Kati tukyali ku mulimu guno tukyabaaga nteze. Kati kitegeeza muli mu Kigula Lugi. Warm up. Omukinjajja ali wano. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusaze bulungi ebisolo. Kiri kitya? Twebaza mutabani wa Seka Kakoze Kanika Kabisa. Embuzi azirese embuzi ezigenda mu 12 ente ziringa nkaaga tuwena kusala buli muntu ali wana abe mugumikiriza wa kulya nnyama. Bagamba tewali nnyama. Kibeerawo buli mwaka ennyama weri tomoni. Ekiko mali bakita kika. Barakallahu fikum nomulala. Omali wakigamba tya? Kika. Kifufu. Kifufu. Allah. Ogamba tya? Kiri kitya? Amanya. Mugenyi Joseph. Naye ng'omusajja mugambe ente weeziri naye omusajja wuno ali mu nnaku tannalya kantu. Mazi. Mazi. Nga tolabika ng'ayalidde. Njagala kutumira ku bekyabadaaza. Wamatumira ku bekyabadaaza. Njagala kutumira ku bekyabadaaza. Gy'ovudde? Nvudde nsibuka Abasiraamu abali wano. Okuva n'okutuukawo mayiro 5. Mayiro 5. Gy'ovudde? Essebo. Oze nani? Nzize ne mutabani wange. Ki ekikuleese? Kubaaga mbuzi. Mbuzi. Programu y'okubaaga gy'obaaga gy'otwala eri etya? Gy'embaaga gye banzijjako ne bagitwala wali ku muzikiti waggulu. Ate eby'ogyemu? Byenzijyemu babimpa. Bampa eddiba ne bampa n'omutwe ne bampa n'essente ezikoze. Akola atya? Bampa eddiba ne bampa n'omutwe n'ebigere ne bampa n'essente. Buli mbuzi gy'osaze ogenda biteekawo? Mbiteeka mu kkutiya ne mbyetikka. Buli mbuzi gy'osala omutwe ngutwala bakuwa omutwe ne bakuwa eddiba n'ebyenda n'ebigere n'essente. Habirah yeeyita ki? Simanyi nange. Mujje tugende ekintu bwe kityo bw'akikola soba ogamba otya? Bwe kiri omusajja kyagamba? Si we kiri. Agambye atya? Tabitegedde bulungi. Agambye atya? Bamala kye bakuwa kyosaba kye bakuwa naye ng'eddiba liri kusasuza n'omutwe. Okumanya omuwendo gw'oba okozesa butaba nti baba bofuula mayaaye. Kasala omutwe n'eddiba nga babanya gwe muwendo gwe. Kati omuntu asobola sala mbuzi nga mmeka wano? Kisinziira ku bwanguyi bwe bw'olina gwe musala gw'okusasuza gw'olembekeza n'ofiirwa bufiirwa naye nga balaba bakola balina sipiidi. Kati asinga osala wano yakasala embuzi nga mmeka? Sijja kumala buli kuba ndi mu dipatimenti ya nte.
oli muyante ente kikolebwa kitya gyosala gyotwala oba tetusobola n'ogitwala n'ogimalako bakikola batya kati ku nte tubaaga netuwaayo bakama baffe banamala okwesettinga nga baleka batwake batuwadde ngaffe kuba ffe tusobola kwegabya tuli bayaayi omusajja abasasula jatusasula bulungi si muyaayi sibya nti mukolera soda sibya soda ajja tuwa kubanga naye ayagala tukutuweko nekyoyongera mu maaso ng'abantu bawansi. Alright. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ogamba otya? Alhamdulillah. Kiri kitya? Kiri massive. Kiri massive. Kiri massive. Kati wano kiki tuliko? Wano tuli mu kubaaga ensolo 120 endiga n'embuzi n'ente 30 wansi eri. Wansi. Eno ye main butcher. Eno ye main butcher. Eno nenga ebitundu byanjawulo bye tusaliddemu mu kifo kimu kino kyennyini. Okay. Yesewa. Oyo embeera eri etya? Embeera nnungi nnyo. Tuyina enteekateeka tumala zisala ne tuzigenda wali we zigenda. Then abantu bayingire bazibagabire zonna bazitwale. Embuzi n'endiga 100 mugenda zigabira bani? Tugenda zigabira abantu abatayisobola n'emikwano nga ife nawe kwana ffe tuli bakwano ba mutegese ono Sheikh Habirah Kakoza musajja omutima omulungi omusajja yagaliza buli muntu yenna. Essebo lwaki Habirah yasazeewo zireeta eno akikolera eno oba? Takikolera eno mmejale nakwana ekawempe mbogo yali akikoleddeyo naye agenda atambuza ebintu bye nga waba byagala asinziira ne ku space kati buli wabeera n'obungi space ene ebe mukolera bulungi nnyo. Essebo so obubaka bw'obusembayo? Obubaka bwange obusiraamu tubweyagaliremu naffe twagale abantu abatwagala n'obulungi obuli mu bantu tubulabe tubasiime nga bakyali balamu. Gwani amanya? Amanya gange nje Kimba Swaibu. Okuva Ekawempe Mbogo. Oliwe Kawempe Mbogo? Essebo. Sheikh salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ogamba otya? Wa alaikum salam. Ndusina bugambo. Kiri kitya? Alhamdulillah. Soka nakulwa idi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Eyo bayita idi. Seka gwana manya. Ayo Haji Yusuf badu sebana kita. Ogamba otya? Alhamdulillah. Embereri. Ennungi nnyo. Nakulwa idi tutuseko nga balabali mu ttaka. Tutuseko nga balabali ku bitanda. Tutuseko ng'oli ayagala naye nga tatasobola kusaala. Ffe tuli balamu tusadde ate n'ebisolo tulabako abasala nebe tutwalira nga ne waffe twasaze. Haji mugaso kyo okusala ekintu. Okusala ruhiya kigambo kinene ate kyangu kyakutegeera. Yali jjajjaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam. Yali mugagga ng'agaba kuba kuvadde nga Ibrahim muki mugabi mukugaba ennyo ng'ayagala Allah we nakati ne bwenfula oyinza okugaba bamuwana ng'ogaba nakati bino oluweero nze okuddiza eri Allah wange yantonda ne bwe kiba kyetaaga kuwaayo mwana nga gwaŋŋambi muwaayo olaba bwakola egundi eyo naziri owulira abantu bangi bagikola bw'avaawo Mungu agenda okumwanukula amuwa omwana ku myaka egy'obukulu kisuse mu 8 teberezo omusajja wa myaka 89 afuna omwana gwe yasaba nga tamanyi nti Allah jamumuwa bwamumuwa Allah wekitiibwa mu buyinza bwe n'amugamba nti ya Ibrahim tuukiriza kiwagamba kyajja mu kirooto yeebase tulo agamba yasooka n'agamba ndowooza kitegeera okakkana ekindooto nedda bweyebaka bwasisimuka bwagugumuka ekyedemu n'akakasa n'ajjukira nti yasuubiza okusala ne bwaba mwana kati essaawa etuuse alina omwana we Ismaili. Ismaili yeka mwana gwalina ali myaka wakati 10 ne 13 omwana waasu obeera omwana omwagala akunyumira omutuma muteesa kiki ekyaddirira amugamba nti mwana wange Ibrahimu mwana wange Ismaili olaba otya obukakamu singa okkiriza n'entuukiriza ekigambo kye nagamba Allah nti nkusale si byakukaka olaba otya watya wekitiibwa Allah yaŋŋamba nange nemusuubiza olaba otya singa okkiriza nenkusala nga saddaaka yamugamba tuukiriza ekyo Allah kyagambye abwe baana wali ku mulundi guno ku mulembe guno n'aba nti oyinza omugamba nkusala omugamba mpa nsigo sinde gyatwala ensigo yo agamba sebu akumma sigo akumma ensigo oyo y'omwana Isaaka essaawa etuuse ey'okumutwala bamusaddaake awagala ekiso ye kenyini
Ibrahimu yawagala ekisatwala kubanga batugamba mu Busiraamu ekintu kyonna kyogenda okusala kakasa nti owagadde ekiso ogaana ekirumya okikutula bukutuzi dokooli luno n'abala akisala n'akirumya nekipaapaala Obusiraamu tebukkiriza bw'atyo nga mutwala ku jjinja banafu babaddeyo muna babadde abali e Makka babaddeyo ne bakiraberako ddala we yateeka bwatuukawo nga amuteeka ku jjinja nejjukira okuva eka alina omuguwa alina ekiso omwana amwambaza omwana akkiriza zino embuzi sizimanyi zakusalibwa zisibye omala n'omusiba ayinza okwecyanga ayinza okutya nakudukako kati zino singa tezisibye oyinza ogisala era wefunayo oddukira ozanyisa ekiso olabe tebakisaze ggwe avaayo kano muguwa naki n'ekiso ekiwagale batuuka wano amu nabannafu babadde amugandi webake omwana yeebaka ng'amusibye abagala okusala omwana sooka olinde nsumulula Ibrahimu n'aga nti ne bw'oba ggwe nga bwe weekanze bwe yaleekanze ayagala kunzirukako namuga nti si kyekyo ntidde okunsiba onsale ng'onsibye Allah yaligana saddaaka eno gye tukola nsumulula olunaku olwo tewali shayatini lwe yakola nga olunaku olwo yakola emirimu gy'amaanyi yokola eryokkuba ebiwaje e Makka wali ogenze abagenda bakimanyi tukuba ebiwaje emirundi emeka 3 kati okukakkana yagenda wa maama w'omwana omwana kubanga bamugamba nti omwana tugenda kukyala shane mugandi oli wana hajala balazeewo abantu bagenze kukyala naga kiki abakyala batwala biso batwala miguwa omwana we bagenda kumusala ajala ng'omukyalo mukkiriza katulawo baje bali kubatulaba n'abatuuliza ajala yagaana okolaki okukkiriza olwo byamugamba nti bagenze kukyala oba musala byamanyi shatini newulyanga eri epondefa ekyaddiro kimanyi negende w'omwana mwana gwe mulagawa tugenda ku migendo ku lugendo lwawa twanga batadde ekiso n'omuguwa mu kikapu bagenda kusala omwana naga ninvaako bw'aba nsala Allah yagize eki yalagidde eyo gwe gumundi wakumeka kitani bakigoba ekyo kinakyo kiwaji avuddeawo agenze wa Ibrahimu alayhi salatu wassalamu ya Ibrahimu omaze emyaka 9 kumpi toyina mwana omwana omugwofunye ate kati goyagala okusale shaitani emugamba ejemufanyi kya mutu asooka nakati ngamba goyina omwana wako myaka 9 ofaki nti ogenda kusala nagikasuukira kiyinja nagamba nva mu maaso ebyo biwajimeka bisatu bye bakuba batukuba shayatini tugezaamu ekyaddirira Ibrahimu agenda okutukiza endooto ng'asumulula mwana waliwe twagambye wamusibidde nga aba agenda omusala ngani tekyetaaga ate kunvuunika kuba yali amuvuunisa nvuunula ntule waggulu ono omwana ng'onsumuludde ku mulembe guno tetubalina kubanga saagala ate mbenga njagala ntule waggulu onsale bulungi Allah wange andabire ddala nkakase nesinaamu kyeŋŋaana Ibrahimu yali awagadde ekiso obulungi ng'amukyusa bamwaka fane nga mwana we gw'otaddaawo ng'atandika aba atandise bw'ati ekiso ne kigaana n'addamu ogwokubiri ekiso ne kiraki ogwokusatu ekiso ng'alinga nga kyatawagalangako n'akikwata n'akikasuka ne kigwa ku jjinja ejjinja likyaggwako ne kisalamu ntagala okutunula ekiso kyewadolooza ntikiganya okusala obulago bw'omwana bwe kigudde ku jjinja oba olwa enjazi z'e Makka zikyemamu Ibrahimu n'abeera nga asamaaliridde kati nkole ki owekiba Allah asinzira mu ggulu akakasiza ddala era mulaba ya Ibrahimu taddayo kweraliikirira otuukirize endooto osaze nze mmatidde Allah wo nti ogize eki osaze era nkuleetedde endiga evuddewa waggulu agenda okulanga endiga enyirivu ensava eyakula neewola eri awo awo wetuva okusala kusala kwokka kwe kusala wekuvaawo netakibira buli omu yaleetako eyiye Allahu akbaru omulala Allahu akbaru kati Hajji nfunira wawe ensala anti nkugambye otuukiriza etteeka tikuyiri aluha bw'osala Allah akusasula olw'okuyiwa omusaayi guguno wano gwonna gujjudde olabeko Allah gwanywedde ennyama sifa tugenda ogirya kaka kitegeeza nti gw'osala n'ofunamu era olinganga nti nfuna kiba enswala esswala 5 bw'osala gw'ofunamu Allah ajja kuwa empera y'okusaala abatasaze nga balina sente ezisala abo ne Idi tebaalisadde
Assalamu alaikum. Mugamba mutebana. Muri bulungi. Ki ekiriwo? Ekiriwo kya tunula mu kamera ekiriwo tuli mu Idi ya kusala bisolo. Era twatandise dda kati wakasala lutu ndoza tuli mu lutu ngati. Ngwato bikunganyiza wano. Anti kati ebyo tulina obiragayo bye tusaze. Nti ki? Nti bosale diba n'omutwe. Ize sente zogenda okukola ki? Okufuna. Buli mbuzi ya nusu kasanvu. Buli joteka wansi. Bino biraga wate. Kati ebyo bye tutwala eri omukulu ntumulaga nti kati guno omutwe. Bye babaleri. Babala mitwe na diba. Bwe bamalo bibala. Bwe bamalo obibala ngosasulwa. Nga babikuwa? Nga babikuwa. Mama nze tufudde ogamba otya muganda. Ndi bulungi. Bwe kiri kyayogera oba? Kituufu dda. Wakasala omeka? Nakasala embuzi mukaaga. Muganda wange banno bakutwala. Owanyi. Sibe nayo nona ate. Inakola omulimu omulungi. Wakasala embuzi mukaaga? Tegezo inayo mitwe mukaaga. Kasanvu multiplying amwawo jalaba omusajja sente zalimu. Eyakasala nyingi yakasala mmeka? Awa ine 15. Ali 15. Muzitwala wa mugana ziteeka wa Swaba kiri kitya bangambe goli mu mmeka ndi mu mbuzi 15 weyita kihumwayo kintu nakimanyira kino nkiruda si kyakupanga si kyakupanga bapanga kinamu obukugu nkiruddemu kyeka bino buli mwaka ku mwaka atuyita olina embuzi 15 kati ate nkyayongerako emito gyonna ogenda giteeka wa emito gyonna mwe tumagiraga boss mukama affe seeka yasalo kyekiddako naffe tugituwoomera mugirya nnyo gituwoomera ovudde wa mugana nvudde buwama batumireko bana abantu bebwama mwena batumidde tuwano ku Omar muleeta abaana somero ddungi nnyo muleeta abaana ebyokulya byonna ate twasuze na wano kati ebibumba biddawa ebibumba babitukuŋŋanyiza wali tebiba bibyo byaffe bakuwako ki kiwowolo mitwe esente enkalu muceere byonna tubiruma wano ali mu mbuzi 15 njagala mweŋŋanga wano aliwo amusobola tewali amusobola Swaba ogamba otya tewali amusobola oyo atusinza okubaaga embuzi abasingira ku ki oyo mukugu nnyo abiruddemu nnyo oba jjajjaawe baali bakinjaagi embeera eryeta embeera nnungi nze bampita kikonyogo mbeera nabbuzi wano kikonyogo kyo ekiriwo ekyakubaaga nsolo lwaleero omukulu akikoze atya seeka kikoze bulungi baŋŋambye mbu apangirira bupangirizi afunawo akasente n'abayita tapangira bupangirizi seeka ekintu kibeerawo buli mwaka kibeerawo era nze mbagidde wano emyaka mingi kasiwa seeka azimba essomero lino mbeerawo kitegeeza abo ku kyalo bo bakimanyi tweyanza nnyo tweyanzege mugamba mutya bannaye muli mutya mugamba mutya bannaye kiri kiti ekintu banga omusajja abatwala ali mu mbuzi 15 guli mu mbuzi emu seeka ndi mu mbuzi mukaaga olinawo mukaaga zokka baba omusajja abatutte nnyo mwatandikidde kumu oba yabasoose kiki abakubiddewa sipiidi alina sipiidi ketagisa se omusajja alina ka sipiidi nayo giraba nsava kiri kiti embeera eryetya embeera nnungi ekyenkya twakifunyedde ekyeggulo twalidde kugamba ekyemisana tugenda funa n'ennyama tufune nyama mugenda kufuna nnyo so embeera ongamba embeera eri fiiti buli kimu kiryoke tewali aluleeta kino kye bayita okuddugaza emmeeza bwe kiri ate tetunaba temunaba kati zino embuzi mugenda lya pakaddi paka nkya alright tumirako ku bantu bo tugende maaso middeko abantu b'ekikunyu bonna abandaba essaawa zino n'emikwano gyange gyonna gye ndi najjo wano ne maama wange omulwadde musaasira bambi katonda amuyambe alright tweyanza nnyo tweyanzege bwetto bwe tuli tugenda Swaba olagawa biki byokutte bino byenda bya mbuzi tudde wano ate bitwala wa seeka bino tubitwala wali bino tubitwalayo wali tubiteeka bino tubikuŋŋwanya netusigaza emitwe gyaffe wakasalayo embuzi nga mmeka ziri 17 ate oli engambe yasinga musinze naawe agamba yakasala embuzi yesomye fetwakedde twasuze wano mwakedde embeera eryetya mbeera nnungi baba wane gundi si buli ayagala yasa oba tolina paaga toyingira era mumulira mukisa timuli bannamawulire ekintu kino kiruddewo
kibaddewo bbanga ki? Ebbanga ggwanvu nakitandika ne Idi eri ewedde era twalya wano ennyama nnyingi nnyo n'olwaleero kyekimu. So owulira otya nga ggwe muganda wange? Mpulira bulungi nnyo era nebaza Sheikh Omar ne management ye yonna kubanga batutuusako ensonga eno. Abantu tebazibbe kuba security were security gulu abantu babbe embuzi. Security gulu naffe wenyewe twekolera security. Tewali ayinza kufulumya mbuzi. Alright. Mwebale nnyo mwebalire ddala bwe tubadde baganda bange tubatambuza basaze embuzi n'endiga embuzi 1,020. Soba oli otya? Bakwitani? Chairman wabalema Kawempe Mbogo. Chairman wabalema Kawempe Mbogo. Ovude Kawempe? Kawempe Mbogo. Lwaki osalidde ate? Anti ono Seka waffe Seka Habirah twagambye ajje kutusalira eno. Musalidde eno Kamengo. Lwaki muzitute Kawempe? Kati route eno yabadde ya Kamengo. Ebadde ya Kamengo. Kati naffe tujja kulinda route ejja yewaffe Kawempe. Bangamba Kawempe mwali muzibuzaabuza embuzi. Abantu bafuna mbuzi. Bigambo by'abantu oba otuuse wali olina okufuna buli kimu kyonna ekyoyagala ekyosanzeeyo. Alright. Wakasalawo mmeka? Nakasala kw'embuzi 6. 6 gokka? Lwaki? Mpola. Sinyangu. Sinyangu. Embuzi sinyangu. Alright. Mwebale nnyo mwebale ddala bwe tubadde tugendagenda tubuuze ku Sheikh Habirah mpola tubeerenga tukikuba tukimaliriza bwe tutyo. Basaze embuzi 1,020. You can imagine tugenda competinga n'abantu nga bano ku lunaku luli omusajja yasala embuzi 1,020 gwe nga tewasalayo wadde n'akamu kakati ekibalaawo kiba tekikwatagana bulungi. So mwebale nnyo abasaze embuzi tebasala nkoko. Luno olunaku si lwa kusala nkoko tugamba nti nasaze nange obumyu tetububala embaata tetuzibala enkoko tetuzibala simanyi enkofu wasaze enkwale mwabe enkwale mmwe simanyi nze nasaze engege yange ebyo byonna tetubibala twagala mbuzi ndiga nte kudda waggulu tukube emmere kyekiriwo mugana yekiri ekime tukoterere abantu bagamba mutobalaako tulya mucere basmati tebamanya wani amanya gange gabula amanya gabula baba gwani amanya unknown tata gwani layali jita oli mu kibiina ki P6 oli wa P6 ate ono nze ne mu senior 1 oli mu senior 1 ate gwe P6 kiki muliko wano mukuba daza muli mu daza Oshani nti Abdallah tuleeta n'omulala ajja kati program kyeriwo kukubagana mmere olusani lero yidi teri kusanyuka muli ennyimba y'amani muli ku ssomero muli luda tulina okusanyuka embeera erieta mugala kasita baleeta omuceere soko je soba alalala onavaawa onalaka avudde Saudi salamu alaikum ogamba otya oli sede bwani amanya tunulako mu kamera Katumba Abdallah oli mu kibiina ki P5 walidde kamera sinaba tonalya kantu abasajja siwala esiniya nga bagimalawo bakuzalawo banzala Wakiso owulira otya ku lunaku lwaleero mpulira bulungi soka otumire ku bafaani bo tumidde ku maama wange Wakiso netumira ne ku taata wange eyagenda yafa tanaba ali luda agenda Kenya yali Kenya okay baba tumira ku bantu tumira ku maama wange ne taata wange kusana baganda bali luda bali muno mu Kampala gwoli ku ssomero ndi ku Omalu Junior School okay taata ate gwe tumira bazadde bange bonna be bali kundeeta wano wano ku Omalu taata ate gwe otumira bewa Kiseka otunda sipeya oli businessman mutunda sipeya naye ate oli ku ssomero otunda di sipeya abeera muwulire atunda sipeya okatubagalize babongere olusani oba
bongereko. All right.